So Jjajja Kimbo, Tata Kimbowa, obulamu bwo okujja e Kampala, excitement yakuleetera okukola mistakes ez'enjawulo. Empitirivu Mistake ki endala gye wakola? okwesiga abantu. Okwesiga abantu ku kibuga kuno si kintu kirungi yadde n'akatono. Bw'oba ozze kyalibadde kirungi n'omanya ennaku yo ne w'olina okukoma n'otabambira abantu. Abantu balina ebizibu byabwe biyitirivu ku kibuga kuno. Ani gwe weesiga yakudisappointinga? Abantu balinganga babiri ndowooza. Tomenya mannya naye tunyumizeeko ku experience. Amannya sijja ndowooza kugamenya. Nabaagala nnyo, nabeesiga nnyo, ne mbeera nabo. Kwegamba ne mbeeranga na taata waabwe, ne nfuuka buli kimu nga tuli baawamu. Naye munnange oba kati ku kaseera ate ndowooza we nali mbeetaagire ennyo oba te ne bafuna obu. Kaseera ki akaaliwo? Akaseera ako baali bawala? Tebaali bawala. Tunyumize ki ekyatuukawo nakyo kyagenda kitya? Kati ndowooza bujja bagiyita bulendi eno mutukale ekintu kyo nga kitandika. Kati ndowooza ng'ekutteyo oba baawulira oba bujja oba kikize kyesaategeera. Kati mba ndyawo nga tubeera na ffenna naye nga tebampitamu eyo, baagala kunzita, baagala kuntemula, baagala kundoga, baagala kunkuba binaanansi, baagala kundoga birwadde. Kati nze nkitegeera luvannyuma nnyo ate nga munnaabwe era yakomyewo n'aŋŋamba kati kintu ekyo kyammenya nnyo omutima. Munnaabwe yaggamba ki? Yajja n'aŋŋamba naye abantu b'oli okolagana nabo ng'ate eri bakola birala bateesa birala. Nandeetera ne ku likodingizo ezimu ne nziwulira enteesaganya ne ŋŋamba edduniya nga si nnyangu naye mbeebaza simanyi na kye nnyinza. Kyagala okussa Bino tewali kirala, bino Taata Kimbo nga bye byagala okunzisa ndowooza nveewo. Kubanga omu yannaako n'okunnangako n'agamba ampeemu mu Taata Kimbo wanzannyemu. Lwaki ampeemukko mu Taata Kimbo oyo nzannyemu nga talina kyasobola, talina kyajja kukola, afaanana bubi, tategeerekeka. Kaakati talina na nsonga lwaki nga nawe bw'okimanyi kati oyinza kuddira kalakita ya Taata Kimbo ate ogiwa omuntu omulala naye mbw azannyemukko. Kati n'ebintu byali byagala okunzisa nga nze sibitegeera kubitegeera, wabula naseka ne ŋŋamba ebintu bye twawuliranga nga tuli bwana bato nti biri mu nsi bituufu gyebiri. Abantu bazibu nnyo, abantu baduuyi, ekintu kye bayita omuntu bamutonda mu ttaka alumira. Era nze kye nayiga ku kibuga kuno erya akababbanya akak'okumanyiira omuntu gw'osanze n'omwagala nnyo aziifu gwamuzaala. Kikyamu nnyo, twetaaga kwegendereza nnyo. Kuba nze nina obujulizi omuntu asobola okufa wano naye ng'ekimusse banne. Bantu kwamusanze n'omwesiga. Omuntu yeesaga kwesiga ye nga ye gwe ne weesiga ggwe nga gwe yeesiga ggwe. Kuba ne bamaama bavudde mu baana baabwe obawulira ne baataata kati ensi we yatuuka ekibuga nakiyigiramu ekintu ekyo. Ate nenkisanyukira okuba nti nkiyize bukyali ne sitomera zikusooka ne zitakuva nnyuma. Kati nze ekibuga kya abantu bwe njogera ku kintu muntu bannange nze nnyinza n'okulwala ne bambika n'enfa. Ekintu muntu kikyamu nnyo. Saagalira ddala kuwulira muntu ayogera ku kintu muntu oba omuntu abeera n'embwa ng'Abazungu ne Kapa baali babatuufu. Omuntu yeetaaga kwesembereza, omuntu butwa, omuntu buloolo. Nali nfudde naye nga munnange omuntu akutta tomanyi. Ate omuntu w'oku lusegerero oyo aviirako ddala obuzibu sibaba bali ab'ebbali. Abeera oyo akumanyi. Mwasulanga nawo mu nnyumba emu luumu emu nga tulya wamu nga n'oluusi erindazi olisalamu lye mufunye mwenna musobole okulyako. Oluusi n'olwawo n'okuweza emitwalo 10 ogitereke ku nsawo olw'okuba oli ne banno muliira wamu. Bo baali bakola mulimu ki? Anti lwakuba sikuviiridde mabega. Bimenyemenye naye ng'ate si omuntu ategeere. Kati twatandikira mazina trainer ndi dancer nga tutandikira mazina ne bannange awo nga tuzinaazina ku mikolo ne ku buvidiyo obumu nga bw'omanyi nga mweyiyayiyawo mpola mpola. Kati lumu nfuna ekirowoozo oli aŋŋamba mpandiikeyo omuzannyo baagala guzannya ku ssomero lyabwe baggala Nkoba za Mbogo. Kati nga mpandika omuzannyo ogwo nga nteekamu omuzannyi gwe bayita Taata Kimbowa ne Mama Kimbowa n'abazannyi abalalala naye bano be bali meyino. Kati nga omuzannyo ogwo bagenda ogutrainingayo. Kati mu kubalagamu
kati bino bya dance bannange nvuddeyo olwo oli andabye angambe jangu njagala kabanda jaon training ro muzannyo guno nakateete eyo yali nkoba za mbogo ngangena gu training kati mu kuzannyamu wane nnyo ondagamu kati basekanga nnyo nga bibanyumira nnyo Tata Kimbo ajja bwatyo kati ngoli angamba naye okusinga okumenyeka ne bano ate naye wali osomeddeko wano lwaki toyambira ddala n'obeera Tata Kimbo ate Kimbo ajja yali asomera ebiseera ebyo beera Tata Kimbo nono gobadde otulaga naye ndaba kitu akikoze bulungi gwa babizannyo otabwikemu n'abaana b'essomero tukite ekyo nakyo bajja bikutujja sula wano nga munnange nga nyambalira ngoye nga nzannya Tata Kimbo first time mundi ogwasokera ddala nga nzannya nze Tata Kimbo wamanga binyuma kati nga nfune sonenga ne bakitwalako Tata Kimbo kusomera eddala kati nga kigenda bwe kityo kati ekya sikiti nga kijja nga ne tukwateyo ka sikiti wano kati nga ndaba ebyo byaba Tata Kikaaba simanyi Tata Saamu batataani we bali abo bwe batyo naye nagereka nkakwateyo kati nga nkakwata we kali kagaali nga Kimbo wantudde naye ku gaali omukazi atuvuga kati kwegamba ye yali entandikwa kati kakwatayo nnyo ke katambula ke kamanyisa yeringa ngoba kye twaliise hit yes ne katambula byokusagenera babampandikira ku WhatsApp tuwo omuntu buliwa tuwo omuntu kati ne kitandikirawo kati olwokuba nayina obudde bungi eno mu Tata Kimbo nga n'okumuplaningira kati ate bali bannange badansa ate kyabayisanga bubi ng'ebirowoozo mbitadde nnyo eno ate nga nina nabo okubabeeramu olw'okuba nze yali liida wabwera nga noba traininga dansi kati ate ndoza ne kibayisa bubi abamu kubo abalala tekyabayisa bubi baasanyuka kubanga wabeerawo ekiyiseemu mu mmwe muyina kukisanyukira ate kyali kyanjawulo na kino yes kati abamu ndoza kyabaluma obanga balaba Tata Kimbo wate yayiseewo nnyo ku kyali badde eno mu bbo yes kati we wavaawo omutawaana awo ogw'amaanyi nye neebaza Katonda w'amaanyi nnyo era Katonda asinzira ku mutima gwa muntu okumuwa akebera mutima gwo n'akuwa ate Katonda aba amaze okukuwa tewali ayinza kukuyimiriza ate bw'aba aganye tewali era ayinza kupushinga kati nze kyembirivingiramu ekyo kyokka bakola bingi nnyo ne boogera buli kasasiro okuluga ne begezaako amalugo okunzitira ddala okunteega banzite naye nga ndi mugumu nga bakuteezeeko baali banteezeeko bategeera nembamanya ne nga ye ate nga tunyumya ne twogera naye nga munnange owona otya okkuta Misinde sifubutuse neebasa empigi Misinde twala tugende kyani nga tozasigalemu mabega endala 2 twala waliwo essundiro ly'amafuta nkubye samangudde ate abasinga be nagamba ng'okuntasa balowooza nga ndi mu comedy nga gye nali mutandise tabange mutasi olw'omu bivubuka biri mukunga biri bintayize eno ero nammwe mwatu nga baagala kunzita mukazi ye yantasa yali ava ku dduuka n'agamba okakasa kabanda nti era ye yabalengerako ngene nga tosiziina bigere omuntu akutta nga si byakusaaga nze ndwala n'okulwala nakati era mpulira ndwadde n'okulwala bwe njogera ku kintu muntu mpulira nga kimpisa bubi omuntu aduuyi omuntu yalibadde mu bantu singa kyali kisoboka naye tekisoboka kati bwe kibanga tekisoboka oyita Katonda n'akubeeramu Katonda bw'akubeeramu tewali kiyinza kukutuukako Kampala oyinawo maama otaatawo baganda Kampala ninayo abantu bange mukadde wange wali Ekyengera awo Ekyengera awo ate muzeeyi wange yabeerayo eryo Masaka naye ate okusinga abantu bange bali Kyazanga mama wamunyumizaako kwena embeera tabimanyi nakubimanya tabimanyiiko nti omanzanya ne comedy tabimanyiiko nayadde ne Tata Kimbo wamulaba amunyumira naye tate yekangamuko waliwo yakamulagako nanga waliwo omuntu ayogeranga ggwe naye bannange yakufaanana n'akumalayo kati ekyantisa omugamba banalowooza ajja kubeera disappointed omanyi abazadde abamu bwe balaba ebintu muzadde ali serious ennyo simwesiga bwe kituuka simwesiga simanyi nnyo bimukwata kayinza okunyingirira omanyi abazadde abo nabo bw'atandika okwogerayogera waddiini abeera akusuubira kubeera looya abeera akusuubira kubeera pilot nga ate ennyonyi tetuyina kaakati awo n'akusobera kati awo gwe olina kusooka kukirwanako bw'akulaba olwaleero Alani Cruz ng'ayogeddeko naawe ng'ate musajja w'amaanyi tomanya ayinza okugamba oba okitegeera bulijjo
kati so abantu bwoba otandika ng'oli mu struggle abo abazadde ate ebiseera ebisinga bye batera okutulemesa batera okukulemesa gwe wennyini buli lwayogera kale nali musuubira kubeera kino ate ng'essaala ye eyitamu direct kati namwesonyiwa naye anyumirwa bunyumirwa taata Kimbo atamanyi yaani era ng'anyumirwa musajja olwo naye bannange nankubira essimu niyo ng'akufaanana nnyo ng'akufa engeri gy'atabigenderako nnyo tafaayo nnyo okumanya oba ye mutabani we. Olina omwana? Sirina mwana. Olina omukazi waka? Sirina. Obeera wekka? Wakoowa abantu? Olina mmala kukola n'olyoka oleeta omukazi ewaka bw'omuleeta mu kaseera kano ayinza okutta bw'abaana bayinza n'okutwala ekkooti yange n'ebbaaga yange n'enkofiira nga tebyo ebyobugagga byange kyetaaga n'omuleeta mu mbeera ng'omaze okutereera omaze okukwatayo Alani Kuruza akututteko ku TV n'atagamba nno bamutwalira ku TV nze yamuwerekera nze era yamukola make-up era nze twabonabona ffenna era twalika fasiro kave Bulaaya kigwe wa Queen saagalira ddala njagala gye nga nalabika yekwata ku bintu byo mbimulangire nti obimulangira nabyo wanneegomba lwakuba nali ku TV wanneegomba lwakuba maze ofuuka ow'amaanyi kati oyogera ki ofuna w'omulangirira naye kati akwanula n'ebyekomedi n'agamba ye yalinga abikuwa kati saagala kwesembereza kati saawa zino weeraba mu maaso awo neeraba wanene neerabamu ebintu bingi simanyi oba binaasoboka naye nga mbyerabamu neeraba mu maaso neeraba n'abantu ab'amaanyi naye ndowooza inifakiti era ndowooza bwe kiri kati ku bimu bye nasuubira mu maaso kati mbiriko kubanga nayagalanga Mama Brighton nga ndaba ne ku bafanyi ba Mama Brighton ni ate akaseera kano Mama Brighton ndi naye ndi naye kati bwe ŋŋamba muno gye neerabakoko mu maaso ku bimu bye naye ate ebinene era yes ekyo nakyagalako nenga ne Mama Brighton oba ndi musango kuba fani wange nomu yakiŋŋambako nanga Mama Brighton azannya ku mbeera ez'abantu ze tubeeramu mu makyo kubanga omuntu gwe neegomba ng'essaawa zino nsobola okwogera naye kiba kitegeeza mu maaso gye neerengera gye ndi oluzungu lwo walukakasa mu ssomero wewe otaddemu akantu ate manyimu emanyi kuyisaawo yes wali ku visa weebale nnyo ofuna visa nduyina oluwulira nduwulira nga boogedde nti jangu ono ne visa yo oŋŋenda kanziremu ako bw'oba ompise nga bayita Taata Kimbo wano ne visa yo bagamba yinza gamba bati olowooza kamu gate yo Taata Kimbo wa visa kasoolyamu Taata Kimbo wanakugamba visa omanya tewazze kulya nkoko ng'ogenda onona bintu byo gweotuwula ate kiki owuliramu akagabo Taata Kimbo wa n'olinda akalala ka visa n'osituka bampe ne bagikonamu ne bakuwa newali ku nnyonyi nawali kale dde oluzungu eruba luyitiridde nnyo ate nga lususse tuba twawukanye aboogera oluzungu obeeriranya akasita asukka ennyo ate tandika omweraliikirira kuba ayinza ntandika era kati wano ndi kiriya sesembereza kasita ateekamu nnyo oluzungu olususse kinyuma oluzungu ne lubeera lwadda manager amanyi oluzungu anti obuzibu ayinza okuba nga alina byanjogereddeyo eri oluusi nga sibitegedde bulungi kati awo naye simwesiga bulungi kyetaaga muganda munno ow'oluganda nga lwati tugeze mu byaddala ogenda ku-applyinga omaze ogenda kati kaŋŋambe ogenda kukola interview kaŋŋambe company nga Coca-Cola egenda kuwa omulimu naye nga baagala mu advertising baagala oba advertisingire obakolera akalango naye kati nga bagamba tugenda kunyumyamu emboozi naye kati awo tulabe Taata Kimbo oyinza baddamu ki mu luzungu hi how are you I'm fine what's your name Taata Kimbo. Okay. We love your comedy and of course would love to advertise with you. We love your comedy and would love to advertise with you as Coca-Cola as a brand. Coca-Cola? Yes.
kasawuli akakola ngogatta anti kyekiba kyandeesa kati abakokola ogambe beba nga aŋŋamba mbalangire badda mu luzungu yes ati si kyekyo yes we can anti baba gambe obakubire ng'akalangwe yes kati yes we can. How much does it cost? How much does it cost? Anti kati anti baba ine ero ziteeka waawo muwendo si sente sente baba zoogera mu obolese ebizi waliwo wempulira ke omubeera 10k simanyi 3k awo tuba tubuze amatu atawo bawetagisawo manager ate kati 3k togimanyi 3k egwanuke yo 10 kati 3k ngimanyi naye kasabisuka awo mu 5,000 10 tuba tetugenda kukwatagana emitwalo 10 giba 100k kati awo biba bigenzeemu manager 20k gye mitwalo 2 10k kati awo mbyogera tulindira Chimbowa very funny guy. He's a very funny guy, but ate mu story ye ja kunyumiza olwaleero edi real kugambye ebimu ku ebigambo by'oyinza omuntu yakunogamba wow mulabye azannya naye nange eri byembadde simanyi ng'omuntu bwe tunatumaliza sheno ojja kgenda ndowooza onaayeko mu face abantu bakulaye bulungi omuntu waba akuyitako waba akuyisa okuwa ddiiru nga tabuzaabuzibwa bango bakokko bwe nakikola waliwo Airtel TV bayina app eyo yali yakajja ndowooza bagiyita Airtel TV bakayina ka app kalinga ndowooza YouTube nga bansindikira ku email oba yekitunzi waabwe simanyi excepalivis email omanyi gisoma Chimbo wabikola Chimbo wajja ne mugalu wana akaleeta wano ku gundi ku email kati nampandikira nga muddamu nangampi kati we wava obuzibu sindikira link simanyi oba yabiki obintereko kuno nkusindikireko contract kakati nga sibitegeera era Chimbo yali nyama motoka guruba anoonye eyo ate singa nali nkumanyi wali badde otuyambaawo kakati nga babisindika agapapula mbunga gakujjayo ze ndabo bunamba butono bali bamanyi boogera na muntu ategeera kumbe bapula baziyeyo daziringa emitwalo 3 kakati munenga afuna muntu abimanya abijeyo bulungi tubipanga contract simanyi sayininga wano simanyi somamu kani nga bangamba jangu kuna kuweru titugenda bera ofe ndaba manager oba bali wandegeya oba balina gye bali ye ekitebe kyabwe nga ninnya bampa direction bulungi nga ngendera mu t-shirt nga bogambe geno naabeko ingo omuntu obuvunanyizibwa nga ntuuka ku gate waliwo bino ebyuma ebyesitula bisikani ebikaaba obudde bankebedde amukubidde ngambe jangu onsange wano oba mukulu oyo erinnya ndyerabidde nga kankusanga awo kanzije Tata Chimbo wanga afuluma ajja ng'akuba amasimu ng'akuba nga mukwata nti oli wandi wano ne mugamba nzuuno yenze kati gwe ddayo gemboga Tata Chimbo wajje muve muzannyo tulina abantu bovunanyizibwa batudde dda oli wano oli kumulya muve muzannyo genda omugamba jje olimba byeyo oli mu komedi bituufu esimu yange singa weri nenkulaga wagenda weka kweri contract bakugoba bangobera ku mulyango ne bangamba bw'oba gwe Tata Chimbo agenda otuleetere zikiripu nga weekolako make-up oyo nga tonna mwesigwe ng'oli mu mwekolako leete kooti yo covid yali tannaba kujja nga naatera yes kati bwe bango ne mugane mwegalira mukama wange yenze male kwogera mu Tata Chimbo wanaayogerawo oluzunguzungu n'agenda ne mugoberera nangamba kale linnya mu lift ojja bwe natuukayo nabo omukazi n'agamba si oyo batumalako mubazimu ne nateeka ku laptop n'alagayo video zange olabayo yeggwe wano fuluma out ne bateeka mu kirifu tie awo ne bangoba kati bwe nabakwina bangamba kiripu wazifunye nti kati ogenda kuzireeta ate covid we yajjira ne bangamba kalinda mu covid agwemu ojja kujja tulabe awo wennyini Tata Chimbo mwagalira agende mu kiyigo aberenga yekyusaako aberenga abinaabako akomewo nga kati amanya amatuufu gwani Kabanda Sulaimani akomewo nga ye muzeeyi Kabanda Sulaimani tulabe ekiddako kale tova cruise exclusive tukomawo kale tukomyewo mu kitundu kyaffe ekisembayo nga tuwunzikana Tata Chimbo so bwe batu bagoba wali ofaanana banfubutula olufubutula sirulabanga nali bwenti nali mu t-shirt bulungi nnyo nengamba kangende embalaga eswaga bajja kuntegeera ne banga tetuna kuyitako twagala Tata Chimbo igwe owawa Tata Chimbo owawa
ne bagoba. Tokola nko sente mu character ya Tata Kimbowa, tonakola muko ka sente yadde. Mpoza okusooka ku YouTube. YouTube badde yatandika okumpa kasente, then ne bafani bange obamba sente ka YouTube wakakuteko. Emirundi kati gigenda mwena. Ya naye ng'okusinga ate bafani bange be bansindikira sente. Jjukira nti eno blood evuddeyo mu COVID muno nti oba tewali show nti oba oli akuweeyo 1000 ogende. Yes, kati okusinga bafani bange abeeyo n'akusindikira awo ku sente. Yes, bambi mbebaza nnyo, bebale nnyo, bebalire ddala. Naye bwe twogera ku kya sente kyo tekinnaba ate. Kati maama baako ne ky'omugamba. Maama wange. Maama. Maama bamuyitaani? Yenze maama wange ye mukyala Nasozi. Nasozani. Nasozi Salama. Eddeeni eyo eri waggulu. Hajati. Eswigidda nnene eva eno n'eno. Naye yenze owuwo binafusi. Ataliimu kagamba. Gola stiboni. Nedda si yenze then omuwala. Omuwala yaggalawo. Muli babiri? Yes, tuli babiri. Omuwala yasoma oluzungu yalutegera bulungi nnyo. Mpulira kirwogera mwattu. Kale kiki wandyogadde okugamba abakulaba n'abakwagala n'abaagala emirimu gyo gy'okola? Bannange mwebale kutufuula kye tuli, mwebale kunsabira, mwebale kunjagala, byonna bye mukoze zibadde ndooza ssaala zammwe. Siina we naatuuse olugendo lukyali luwanvu naye ate asavaaliko waliwo abeegomba okutuuka ate nze lumugendo we ntuuse. Naye byonna bibadde kwagala kwammwe naye ng'okusinga Mukama Katonda bannange byankoledde sibimanyi. Mukama Katonda ayisirizza ku mmwe ebintu bingi nnyo. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala bakadaama, basekadaama, abaasigala eno, bannange simanyi abakadde abakyala abaami mwenna. Bannange mbeebaza Tata Kimbowa wammwe. Ki ekirala ky'okola ng'oggyeko okuzannya Tata Kimbowa? Ng'oggyeko okuzannya Tata Kimbowa ndi musajja ayagala okulunda. Njagala nnyo okulunda ate njagala nnyo okulima. Yes, kati bwenfuna kasente nfuna ne bannimira alimira. Saagala nnyo okwemalako mirembe, simanyi kakaalukana nina ebirwadde bingi. Mutima gumpuuba, nina entunnunsi, nyiiga mangu ate nkoowa mangu ntuyana mangu. Kati ebyannemesa okukola ennyo emirimu kati mbeerawa. Nengo ena ebisolo by'omukyalo? Nga ntudde egyebiri. Ebisolo gyebiri mu kyalo. Kale Allen Cruz gemanya tubadde ne Tata Kimbowa olunaku olwaleero njagala okubeera ng'ate bannange bafaani bange mwenna. Nze Tata Kimbowa mbaagala nnyo, bamatira nnyo, muli baakabi, mwe banene bange, mwe babedde bange, mwe abakola ebiruma abayaaye. Mbaagaliza buli kalungi konna nammwe nga ke munjagaliza. Mbasaba mugende ku YouTube muteekemu Tata Kimbowa comedy, mulabe comedy zaffe, tubazinira comedy dance, tubazannyira comedy skits, zonna muzirabe. Teekamu Tata Kimbowa comedy, onyige ku subscribe, bambi mulayikinge nga mukomentinge. Mbatumira mwenna manene family ekyazanga mbaagala nnyo, sisobola bamenya mwenna naye mbaagala nnyo. Manene family dancing group eyakabye nnyo, bambi mbaagala nnyo, mwebale. Tubadde eno ku Facebook ugende otekemera Tata Kimbowa comedy ofollowing, onyige ku follow ojja kuba olabanga ebintu byaffe ku TikTok era Tata Kimbowa ne ku Instagram. Ogenda kuba otufollowinga ku social media platforms zonna. Tubaagala nnyo, mugende mutulabeyo. Kimbowa abatumidde nnyo, tasobodde kubeerawo leero ali ku ssomero.